lukedde ne leero era tutandikemu omulamwa gwaffe ogwa United Forces era nga olunaku olwaleero tusuubira President waffe Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine okuyitako mu bitundu eby'Iganga ate nga baganda baffe ab'Iganga bategese dda okwaniriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine so baganda bange embeera bwetyo bweri President waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine gwe tugenda okubeera naye mu bitundu eby'Iganga tobaako ky'obuuza tobaako kyeweeyogeza nga ky'otamanyi buuza ky'owulira nga bikusobedde era buuza tetwagala beewussa ate era tetwagala beebuza magezi wabula twagala abo bannayuganda abategeera ensonga era abali ku ludda olumu ne bannayuganda abayayana okulaba nga tuzza enkyukakyuka yaffe so abalala temulina kye mutugamba His Excellency the Elected President of Uganda neererukedde abatandikemu era mumuwuliremu anti leero tujja abeekagadi tulinammwe Iganga tulinammwe baganda baffe ab'Iganga omukulembeze alinammwe so mweteeketeeke bulungi okwaniriza President waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine weewaawo obunkenke bungi Museveni yali mu kutya niffe gye tuyinza obagamba tujja kye tuyinza okubagamba n'okubategeeza ebyo Museveni byali mu kutya bikwata ku yeffe tebitukwatako ntwongera obajjukiza nti tebitukwatako era tebitukwatirako ddala niffe kye tuyinza obajjukiza nti bannayuganda musitukiremu bannange tebinaggwa wowe oturaba enguudo ezimu nga abampembe abatiitiizi batandise ozikolako naye twongera obajjukiza nti Uganda yonna enguudo zaamu ezisinga mbi era zirimu ebinnya kino tekitwaga terino kyekituwaggala nti bagenda zikolako tuyinza ositopingirawo ne batandise okola nabo ne basitopinga omanyi bo entegeera yaabwe yeeyo balowooza bategeerera ku pressure watali pressure tuwabaawo entegeera naffe tubalage nti kyetuliko tukyagala era tubajjukize nti leero tujja His Excellency Elected President of Uganda gwe tuli naye olunaku olwaleero mu bitundu eby'Iganga abalala temulina kye mutugamba lunaku lwa Kyagulanyi lunaku lwa mukulembeze w'eggwanga omulungi omulonde His Excellency mu bitundu eby'Ejjinja Kagadi mwebali nnyo okwaniriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine yes baganda bange mikwano gyange byebyo byenyinza obagamba n'okubajjukiza so twebereremu ffenna Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine waayita kasita tulaba nti President musanyufu asuze bulungi alinako wazze amiina nga tugamba nti amiina nga tutandika ate olunaku olulala tuyiseewa paka poliisi n'amagye bwe ganaazingulula ne gava mu maka ga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine mu bitundu eby'Emagere munnange eno gwe baazingayo baafunayo obutuuze n'era ekyo tekyagana President waffe kutambula kutuusa mulamwa gwaffe bannayuganda ffe abakyesibidde mayumba gaffe naye singa ffenna tuyimuse ne tugamba nedda ke kaseera twegatte ku Kyagulanyi Ssentamu Robert kubanga ddawo bannayuganda be baasibira bizinensi zammwe naye ne muddawo ne mwebaka mbu olw'okuba abagenyi mwe temuulye munaali abagenyi bannayuganda ffe abakyebase tuzuukuke sooka owulirize ensonga nga bwe tugitemaatema nze n'ensonga yange kati gwonfoosinza okubabuulira nti nabaddeyo nze wamma eno famire yange mbabuulira experience gye mbaddemu ate mukimanyi so woba wakajja tubadde tukusaba emboozi yaffe give kuki gisiriki bwoba wulira toyagala kugiwulira nkwegayiridde wano onyumizaawo bantu baffe ate kiro ngenda kirireetinga ne mu struggle okitegedde temutwonoonera moraalo nkyaliko amafuta nsobola okitegeera anyway nakireetako wano ne mbagamba nti singa bano abasajja baali baagala tusobola okufuula kubanga tuwulira nti abantu eruweeru bangi nnyo baafa abakunuukiriza mu kakadde almost 1.5 oba half a million tisinga Museveni yali ayagala yandigenze eruweeru n'azimbayo memorial grounds nti abantu abandize ku mulembe guno
bamanye nti be bana abantu abawaayo obulamu bwabwe ku lwa gavumenti eno. Osegeera naye olwokuba nti bano abantu bapakasi bacuba n'ekyo bakibuusa amaaso kyokka nga bali eri bali abeeri ewa Kagame bo bennyini mu kintu kiri kyennyini kyo bakifuula ti ate bakikolamu ssente n'abaana baabwe ne bajja ne bamanya history waabwe gye yava. Naye nze nina ekintu kye nazudde, either abakulembeze b'e Uganda wano either bajja kukuba kyeyo oba batuyinako fitina ne futwa. Baanamu olwaleero muyite mu kibuga kye bayita capital city Kampala. Olwaleero kiyite mu buyisi. Ekibuga kirina ebinnyo osobola n'okusimbamu kalituusi. Ekirala kye nazudde e Rwanda, lwaki Abanyarwanda bayingira nnyo naddala mu Uganda muno, kubanga nabadde embuuza. Wano amazima gali nti e Rwanda osobola okuliirayo ssente bw'oba oyina ssente, naye e Rwanda wazibu wa kufuna mirimu kubanga emirimu tegiriiyo. Nkibaddiremu e Rwanda ensonga lwaki owalaba nga bayiika muno osobola okugenda, it is good place okuliirayo ssente zo, but it is very hard okufuna omulimu e Rwanda. Kino kibabuulira kubanga nakoze research ne mbuuza nti ssente bw'oba oyagala okuzirya ebifo ebirya ssente gyebiri, where you can spend your money it is there. Naddala mmwe abatayisa sikaati gyeziri, naye kizibu nnyo okufuna omulimu nti abatayina tebayina. Mwana wattu neeyo nayo waliyo abali obubi, waliyo silaamuzi, naye bano abasajja kye bakola silaamuzi baziteeka eri wazina specific gundi yaabwe. Segera segende so bwe nabuuliriza ne banga nti lwaki obalaba nabo bafuloopinga badduka nti ekisooka n'obulamu buli expensive, naye wano e Uganda omuntu asobola okujja n'akuba omudala gwa chapati n'atandika eri bya municipal council. Buli kintu kirina okubeera ku ndagaano, naye wano asobola okukola bw'ati n'akola bw'ati n'akola bw'ati n'akola bw'ati. Kitegeera eri baddukayo because emirimu teri. Naye bw'oba oyagala kulya ssente, mwabaagala okulya ssente, mwabanyumirwa ssente, walungi wakuliira ssente. Naye bw'oba ovudde wano mbwogenze emirimu mizibu kubanga tegiri nayo. Kitegeera ekirala eri omugagga bino bye mulaba mbu simanyi ono omugagga w'omu kibuga, simanyi biki tebiriiyo. Eri bwe bamanya nti oli mugagga, omusajja oli yakola system, simanyi ye Kagame atya kye bayita omuntu omugagga kubanga akimanyi nti omugagga asobola okumobilizinga abantu ng'akozesa ezo resources ne bamukunkumula omukono. Era abagagga abasinga tebabiraga. Osegeera omusajja naye abeera ku bunkeeke, abeera ku bunkeeke. Bw'obeera omugagga ne bakizuula nti oli mugagga, bayinza okukolako research. So oli piraato mwe. Abagagga beekweka kati mu business butono tasobola kuleeta kati katugeze n'oleeta emmotoka katugeze nga Lamborghini. Bwebanga wagigula akakadde kamu $1 mu America, nkukakasanga ntya Katonda ojja kuyingira e Rwanda bagikujjeko akakadde kamu. Actually Lamborghini yeeyo e Rwanda egula Lamborghini endala, making sure akunyiga. Nina ekintu kye nazudde nti abakulembeze bonna naddala ba dictator balina okusooka okwavuwaza abantu baabwe. Bannanga omuntu omwavu mwangu wa kufuga, omuntu omwavu mwangu wa kufuga, n'omukulu oli bwakola. Abasajja balina akatabu kaabwe oba basoma mu katabu ke kamu ne mukulu Museveni. Basajja basoma etteeka lyerimu eri baaba abagagga beekweka kubanga omuyaaye bwakuzuula nti oli mugagga. Ekirala etteeka lye nalabyeyo lye nabuuzizza, omanyize nabadde embuuza eri tokkirizibwa
okwegadanga n'omwana nga alina emyaka 18 18 years you are considered still tonetuuka era ne bamala bakukwata bulungi bwe bati 18 years kasita bakusanga ng'olina omwana ow'obuwala gw'oli naye ekitone nnyo emyaka 10 oba 8 abakulu batandikira mu myaka 2 kudda waggulu. If they find you with a younger girl of 18 years 10 years in prison. Of course babikola nga womanyi nti mubeera mu system mu yale naye ne bakukwata you become a sacrifice to the rest to see. Naye kye bayita okutambula security wise. Security wise ye wantu wogenda ng'essimu yeegwawo n'ogisangawo. Ebyo nabirabye gye nabadde ngenze. Now tudde ku kindeese olwaleero. Waliwo agambye nti what about a boy of 18 years? Aba considering nnyo female gender. When you're female, you're not supposed to engage in any sexual intercourse when you are 18 years. Era bakusanga omusajja ngo yagadde omwana ow'emyaka 18, myaka 10. Yeah. Agamba ati real life first family muganda wange rich. Naye rich sebo nojja mu Uganda nodduka. Wamagenda okole na olaba abantu nga bakuteekako embeera. Bakuleke weeyagale. Bakuleke weeyagale toyina stress. Bino byansi byakuleka. Rich no sebo nakugenda nakusoosa okuyingira Rwanda kati toyina kyongamba. Toyina kyongamba. Naye nkwagala nnyo mwana wa taata webale emirimu gy'otambuza blood. Webale nnyo ne donations ewawadde abaana eyo. Omanyi abantu baffe munnange balabako byakungulu byokka. Waliwo abantu nga munda. It's a nice thing. Webale nnyo muganda ngebalire ddala. Webale nnyo papa. Kati genda oyiribe next time oddemu obalumi omutwe. Anyway, waliwo ngambye wano nti parliament MC kyagala kutubuuzaako. Yango otubuuzeeko taata. Obuulire nakusoosa okugenda e Rwanda ssebo. Nakusoosa okugenda e Rwanda Rich toyina kyongamba. Nakusoosa okugenda e Rwanda Rich toyina kyongamba. Munnange nagendayo ko mu 2017. Nze musajja mulambuzi nagendayo nagenda ngenda ku genocide erigundi eri gye battira abantu. Natuuseeyo munnange ne njagala akuba ebifaananyi ne baŋŋaana. Ebifaananyi nange baŋŋaana naye nakuba mu magezi. Nagenda ne mu kacaaki bambi gye battira abantu n'endaba obukumbi bwe bakozesa ebijambiya. It was so sad. Kasootuuka e Rwanda toddamu kujoogerako bya kisiru. Tosobola. Nze natuuse wali Rich nga ne bw'oŋŋamba nti yogera ndi mulinkalira muliwe. Abantu abatagendangako Rwanda be boogera nnyo kubanga tebamanyi bawulira buwulizi. Ne bw'ogendayo you feel sad. Ensi eri sad. Kituufu nnyo. Nnyo. Kuba natuuse ne ndaba ebifaananyi ne ŋŋamba mwana ng'olaba abaana be batta obukumbi obukumbi ebijambiya bye bakozesa engoye ze baali bambadde kwegamba ddala nti embeera yali sino. Naye ng'okukola muganda wange webale nnyo okukola struggle mwetuli lwakuba just abantu baba bateekawo embeera naye kyali mu struggle. Gwe just abantu tebakutegeera butegeezi balowooza nti buli kizi olina obudde bwo bw'oyogera tewali yakutuma mulimu gwa struggle. Kati abagezi be bakitegeera. Kati bano abatali bagezi bo baba baagala mbunze ntuuke ate wano buli omu akola kyasobola mukama wange. Era bw'okera ku makyanga struggle yeekulinye era ogyogerako. Bw'okera ku makyanga togyogereko. That's your life. Abantu balina kutegeera butegeezi munnange.
omukulembeze yatugamba tulina okwebereramu ate n'atubulira ne lwakwadda bastyle nnyo kati abasinga we babulira wamma weebale kukola nze ndaba abantu nga beeyogezaawo naye muganda wange weebale kucapa weebale kusiima muganda wange kubanga ekintu kino si kyangu kati olaba nze mbadde little bit late Masaabaye naye omuzungu agamba it's never too late nze maze obudde bungi nnyo nyambala ngatto nga ntambula nga nkola ki but I think it's the right time muganda wange lwikikankubuulire mu bulamu tewali wantu waba ewawo ekyo kanziremu kikugambe mpulira nnyo abantu nga beeyogeza ewawo tewabeera wala awo atali uwe ye wabeera ewala abantu baŋŋamba wazimba mu kyalo kati nze olaba mu kuzimba ndazuuka buzuukusi ne ŋŋamba naye kantandike ngozi okuzimba kati ne ŋŋamba naye ngenda zimbawa naye nga kasooka enzimba ewaffe saagala kuswalanga bano abantu abalabye tulaba kituufu nnyo nga mu Kampala balina obuyumba butono nga kwegamba bwe baba bafunye ebizibu oba kuziika oba gendako mu kyalo nga tebalina naye bafuka naye ŋŋamba kasooka ensetinga ebbeesi abanyiiga ne banyiiga naye nga of course nze tebinkwatako kati nze mbeera eno mu Amsterdam mbeera mu Amsterdam sibeera Kampala nkubuulire omanyi tubeera mu kibuga muno ne tulivinga fake life naye musiru kikankubuulire teri kintu kisinga kugambye otuuka abantu batuuka mu kyalo nga tebalina na wakuteeka butebe abantu naye mugamba ku kibuga kuno nga ku kibuga sebo abadde alyanga mu roodi sebo onozikiriza okunywa mu kabiya ate kina muzibu wenywere kabiya ko taata sikuinaako muzibu kati muganda wange Masaba kati osobola okumbuuza buli kimu nawe dakiika kati kankubuuze musibu ki wajjawo ekirowoozo ekigamba nti nedda nze sigenda kati katugeze omanyi ffenna tuyayaana nnyo okwagala okuzimba mu kibuga gwe lwaki walowooza nti olina okuzimba mu kyalo ate ekibuga nga weekiri ate nga wali osobola okufuna ettaka mu kibuga wano kati ekyandeetera ekyalo kati nze ntambudde nnyo ensi nnyingi naye ndaba abazungu tebaagala nnyo bibuga abazungu baba baagala peace of mind oba sina abazungu bokka abantu kwegamba abaagala okulirakisinga baagala nnyo space kati nze nagamba in case Katonda abangadde obulamu nga ngenda kulirakisinga nga mmaliriza okuzumaliriza buli kintu of course ekyalo kyekiba kijja okunkolera first empewo like breathing like the natural breath ekirala noise okubeera mu kibuga engombe zivugaawo naabuga nnyo naakola ki neŋŋamba kansooka enzimbe country home ebisigadde binajja so kati nze nasalawo just kyalo neŋŋamba kanzimbe mu kyalo Buladi kankubuulire nze nalaba abantu wano manyi mbeera yeyo nange mukava ngambirabo naye bagamba mwe kambabuulire omanyi ekisinza okulemesa abantu mu nsi muno kwagala kugendera buli ku muntu kyayagala mu nsi muno osooka okola ekintu gwe kyoyagala nze nekkiririzaamu ne nga nti kino kyenjagala abasigadde ne boogera that is what I want ekyokubiri abantu abasinga mu bulamu buno otulaba abantu babeera mu bibuga wano rich amazima ga Katonda nga alivinga bulungi naye gwe nkubuulire enjego esobola okugwira famire eyo ne mwesitulanga ab'emikwano mutuukeko mu kyalo amazima ga Katonda ne mubulwa ne bwe mutuula nze kankubuulire wanemba olaba embaale twalinawo omusajja yali akola mu gavumenti baali amwita Wapahabulo omusajja oyo yakola mu gavumenti ebbanga ddene naye Mukama yagenda n'amuvaamu omusajja n'afa omusajja bw'afa abantu bagenda okutuuka ewantu we bamuziika Rich okimanyi nti omusajja yali alina ebizimbe mu Kampala naye nga talinaayo yadde akasiisira era omulambo gwe baakuba bukubika tenti bwe kati ne baguteeka awo bwe batyo naye buli muntu yavaayo mu takisi ng'ayogera ng'agamba bannange muzimbengako gye muva abantu bamanyi n'okubawooninga nti abazze temulya kubanga temulinawe mugenda ssala zzike ate gyeziri munywe mazzi gwe kasi omusulo okuluma gwe ng'otambula ng'ogenda ofuuyisa nti ebyomu byalo obimanyi naye babagamba okusala ezzike kati ekintu ekyo wamma nze nakitunulamu ate naye ekirala nagenda okulaba ng'eri wamma nina ettaka ddene
Sinayo angamba mbu ati kati ati simanyi wano simanyi tulwanira simanyi ku defense wazimbye mu ttaka nzimbe wali n'ekirala ewaffe walungi tewalabayo nze sebo MC kinaliko eyo nakolako ne gundi volunteering eyo ku Lake Bunyonyi eyo nayinayo ka NGO bakayita Little Angels walungi nnyo je wantu awasirifu wosobola okutuula ebirowoozo byo nokera bukezi ku macha kati gagwanywa kabbiya noteeka buteesi wali waggulu nga bwowulira obunyonyi bwe buyimba ne weeyagala naye no mu kibuga oba oli awo ate ekimotoka kyagwiride gundi kyayingidde mu gundi it's so stressful nagamba msimanyi wazimbye mu kkubo webale nnyo mbw ate kaakati lino ejjinja walisembezaayo ate lino walizzizaayo kati ebyo byonna byonna munange kati so okuzimba nembanga kwegamba naye ngenda okutwala okwebaza abakadaama banvuma ne bantereza mu layini kubanga nali neesulise era naye nange Rich waliwo nange nagaana naye Rich engatto zino oziguze naye papa at the end of the day ekintu kye bayita Rich olaba kati olaba otambudde naye time ejja kutuuka ng'oli mu fix ng'olina okudda like reality when reality hits osegeera it was last year March nazuukuka nno nga nasuze ennywa nengamba naye engatto zino kambaliriremuko nembalirira ngenda okulaba engatto zengula mu mwaka za mitwalo egi webale ate nno munnange tozigula mulundi gumu naye kati obeera okulaagula obeera addicted nogula leero nogula kakati nogula ebintu nga tobyambala kati nagenda nendaba engatto nga nguze nyini nengamba kansalemuko nsalamuko ne kutuwazi omanye ebintu by'okutuwalinga bino ogenze Germany ogenze Canada ovuddeyo ogenze Turkey ogenze Dubai obirabanga ebitatwala ssente naye bw'ozigattagatta zirya ssente nengamba nsalemu nesitula fulaati munnange kati saawa zino bali mu kusibamu nzi nagirabye nengamba ono kati olaba abadde atujooga luli eri kakati ku luno katujooge batuwulire kati bwe tugenda oweereza ogwo mugwokuna kati kiri kyabadde kiyumbayumba kati mugenda kulaba entuufu kubanga kati ate gw'oli muntu ayagala ebintu ebyakabi ekyo kyo balina okukitegeera oyagala ekintu ekyakabi ennyumba yange gye nazimbye saazimbye eno pulaani ya Uganda era bw'ogitunira okiraba nti kibokisi kati bagenda gisiiga bulungi kakala then ndyoke ndeete furniture mpola mpola kuva e Bulaaya bintu bigenda kuba bitonotono naye nga it will be a very nice country home. nze by the way tukkirize tugaane nze watandika ekintu ky'okuzimba mu mutima gwange I was happy goge mazima kuba nalabanga sente oziteeka nnyo n'ogenda eno naye nga womanyi munnange obiseera ebisinga omuntu buli omu abaako n'obudde bwe kyowaa nange nagamba ano nti nze omuntu ne bwanjereta naye kasitamba nga nina wensula nga sipangisa okimanyi nti oyinza okubalirira nga sente zospendinga okimanyi nti Rich bwe wali osula najjawoko naye lwakuba ali toliiwo ekololo wajjawoko okusabisa nali nina mukwano gwange yava London awo nandaga n'emmotoka yo gye wali otambuliramu naye nga kamuleke musajja wange oyo akyazunga n'edduniya naye nze nakibalamu nenga nti sente ezo singa wali otandise okuzigiraagira bw'otaawandibadde wala naye kirungi nti wazuukuka kati tewali se bakweyirijjamu ate agenda gamba ate kati ebintu nabiyiga nnyo kubanga kati bwenfuna olukumi nzijjako olusanvu nendussa ku nnyumba ebisatu nenywamu ku kawalagi nengulako t-shirt kati nkuze ngenze nkula ate n'ekirala ebintu bya social media kati waliwo time yo kati time ebadde yange ekyali yange kutuuka nga time tekyali yange nga ate ndi ku kintu kirala oli ku kintu kirala nnyo by the way kubanga obudde bukyuka leero gwokiholdinze ekya tomanya nsi bwegenda kubeera so nzaki by the way I'm so happy goge mazima era n'ekirala nkwebaza nti at least otrayinzeeko n'okutuuka mu bantu betwali tutasuubira like mu baana abo abatwa biki it was very very good experience by the way wakwanti abamu tubeera limited because of the resources kati abantu bangi nnyo
eyo video tebagitegedde n'olaba n'omukulembeze yazze n'akomentingako olaba ne Bobi yazze n'akomentinga okutuuka mu batwa olina okukozesa $3 nga 3 ekitono ennyo okugendayo obugenzi kuleke bunyonyi okwo gwomanyiwo okugendayo okuva wali leke bunyonyi weetandikira ekabaale okugenda mpaka eri mu batwa si kyangu olina okusasula eryato lya $100 abatwa kasitogendayo waggulu n'oyambuka mu nsozi n'otabawaayo wadde $100 bakukuba akasaalo befuma bantu balungi naye tebaagala bintu byakubalabisa olina okuteekamu kati nze ekyantwala mu batwa abo nagiyawo ku Facebook nga ndaba abazungu bagendayo nnyo nabuuza lwaki abazungu bagendayo ate nga ffe abaddugavu tetugendayo nabuuza tuwagaidi nagamba bali special oba yagala okukakasa nti abatwa bali special gwe olina kugendayo kati bwe natuukayo nze nange neewuunya obulamu bwabwe engeri gye babeeramu gwomanyi abantu nga bo babeerawo obubeezi naye nga tebamanyi kiddako so they are very 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 special era buli munauganda yalifunye akadde n'agendayo okwo nze kugambye amazima gali nti bwe nakulaba nabo nagendako effort eyo nenjagala ngendeyo naye because nali limited by finances. Wake up Ugandans muzuukuke twerwaneko akaseera kano ke tulina tukakozesa nti kamaanyi ate nti kamugaso kagenda tukolera ebirungi bingi kagenda tutuusa ku binene bingi so bannayuganda mwenna kituyinza obbagamba nti temwetuulako chansi weebeze tugikozese nga ya mugaso tulabe nga tutereeza eggwanga kituyinza obbagamba ate era n'okubajjukiza nti kaseera kakwerwanako chansi gye tulina yeeno bannange baganda baffe bannayuganda temwetuulako tukozesa akadde akatono ke tukalina tukakozesa nti ka mugaso era kalina kikatugattako tuleme kutuula butuuzi ng'abaamalayo kumbe waliyo olugendo olunene lwe tugenda okuba nga tutambula okulaba nga tutereeza eggwanga so tubakoowoola ne tubayita mwenna nti akadde ke tulina tukakozese nga ka mugaso tufube okulaba nga tutereeza eggwanga eno Uganda yaffe si ya Museveni eno Uganda ya bannayuganda sooka abaganda bange nze mbakoowodde naye nga tubakoowoola baganda baffe mikwano gyaffe yonna gye muli ne gye musinziira tubategeeza nti akadde ke tulina tukakozesa ddala nga ka mugaso tulabe nga tutereeza eggwanga Uganda ya bannayuganda era bannayuganda be balina sse ku ggwanga lyabwe tusimbule baganda baffe bannayuganda temwebaka akadde tukakozese bulungi tulabe nga tutereeza eggwanga tuli mu Ghetto ez'enjawulo era namukulembeze w'eggwanga tebalina kye bagamba abo abalala tebalina kye bagamba wabula bali ku bunkenke tebamanyi Kyagulanyi wali bakyaliyo maka ge mbu nno bamusibidde naye mufaaki lwaki temulekera maka g'omukulembeze w'eggwanga najja neeyagalira mu maka ge kati mwe mwagamuzimbira oba mwasenzeewo mwasenze ebibuuzo bye tubuuza naye ansa zitalina anyway mujja kwetereza mpola mpola mujja kumanya we mugwa muleke Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine yeyagale